luba tosobola mujjako NUP, luba mu bulamu bwe tosobola gamba mbu NUP tali part of it. Kubanga abavubuka toyinza gamba mbu takoledde kibiina. Bamukola siri kitundu ku yo oba nayo teri ku kitundu ku nze. Kubanga kiza anaidia eyanyambala nga omulamu ogwaffe gwakujjako mwami Museveni. Obadde nkyogera lwati. Kubanga ffe omulamu ogwaffe kye tubadde tulina tugamba NUP omulama gwayo omukulu kujjako mu ayina buyinza. Ani adde n'obuyinza mwami Museveni. Bannayuganda adde nga bantu b'e Makindye bo be basalawo. Kubanga irrespective of bakuwadde kaadi oba toyina kaadi, abantu be balina emmanduso be balina okusalawo babakulondo batwakola ki. Nze nagambye ngenze ku Onebonyeko ng'ali ku parliament n'agamba twetaaga mutabani wa Museveni jangu parliament. Naye ng'ayita CDF yali CDF yali muhoozi. So omulamu ogwaffe gubadde gumu mu meeting zaffe wadde kujjako ku nnafu ya NRM kujjako mwami Museveni. Gwe wadde omulamu teriyo kirala. Bwe kubanga gwe badde ensonga lwaki badde tebampa kaadi. I'm ready for it. Nze mu bantu. Naye gwe omulamu ogwaffe kujjako mwami Museveni mu kyama kye tubadde tulootera, tubadde twebaka meeting ez'ekyama nga kye tubadde tugamba abavubuka, kye tubadde tugamba abakadde, y'ensonga kye tubadde tutambula nga tukkiriza that is an idea that is growing within us. Walolabyeko Taddo Bangeyaka. Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Alright, program lwaki gwe 226 nange Simple Steven za Simple Profile tuba tuguse ku Magala TV era nga bulijjo bwe nakugamba nti lwaki gwe 226 tuba tutuusaako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga batubuulira lwaki be baba basaanidde okubeera nga bakiikirira abantu baabwe 226 n'olwaleero tuguse ne speaker ate era nga mayor to be ebisinga jja kuba byeyogerera tubeere nga tunyumyamu naye kikyaleetedde abantu be kansanga Makindye pulani ye eryetya ku bantu abo. Musajja nno munaakyukakyuka newankubadde nga akabonero yasalawo agambe nti eno yessaawa. Sebo tusanyiza okulaba ku Magala TV. Sebo okusooka byonna nange neesiimye okubanga Magala TV ebadde awo nendowoozaako nerowooza ku muntu we Makindye nerowooza ku muntu we Kansanga. Erinnya nze Luba Lwanga Charles. Saawa zino nze sipiika w'eggombolola ly'e Makindye ate neera nze meeya ow'essaawa. Meeya ow'essaawa. Maye bagobye essaawa yonna essaawa ya Queen yonna ne Makindye eyina kati meeya ow'essaawa ye Luba Lwanga Charles. Ndi muna NUP atafuna bwenkanya neera akanira obwenkanya ayayaana okufuna obwenkanya abantu b'e Makindye. Makindye nno kibuga kinene, kyekimu ku kibuga ekisinga obunene mu division ezikola Kampala. Makindye eyina ebiruka 22. Nga munene. Kakati awo weneebaliza mwenna abalabi ba Magala TV, abali mu diaspora, mwenna abakola reaction. Nebaza okuba nga mujja ne mukyaza kunenjogera eri abantu bonna. Abantu b'e Makindye naye nzikiza nabo bagigoberera neera mbalaba olumu nga bakola reaction. Abantu baagala okutegeera olumu bajja ne babuuza speaker yaani speaker. Kituufu Sebo Luba Lwanga Charles nga abalala nga gwe Sebo Munnayuganda tunoonya obwenkanya nno bwa bitundu bingi oba bwa ngeri nnyingi. Oba kye tuyita political injustice, oba kye tuyita social injustice, economic injustice, bintu bingi nnyo bigatta bonna onoonya obwenkanya. So Luba Charles nasoma nga abalala mu kusoma kwonna nenkuuka nengenda mu ttendekero ly'e Makerere, badde omukulembeze from LC1 LC2, embeera omukulembeze mu masomero gye twali paka e Makerere nga ndi mukulembeze ne certificate Sebo weziri sibyogerera mbu bya bwereere. Nembeerako omukulembeze mu ekereziya kubanga munange nva mu maka amakatuliki. Mukadde wange yali Ssaabakristu mulamba okubira ddala wali ku Nsambya parish ng'ekyatwala Kansanga parish ng'ekya
awo twalina nsambya yokka nga parish endala tezinnajja. Mukadde wange Luti Mukasa Vincent Mungu amumuze emirembe neera wojja wano ekansa n'ogenda mu Muteesasa n'onoonya Luti Mukasa Road abantu baasima bye yakola ne bamuwa oluguudo. So Lubalwanga Charles nga nvudde eyo twatandika mu People Power ng'abantu abalala ffenna nga tufunye idea eyali ekulemberwamu neera ekyakulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu neera nitandikirawo nga bampadde Red Book okugitambuza ogitalaaza Makindi okufuna ababakkiriza mu nkyukakyuka mu muggundo ogwa People Power. Awo wakati awo ojjukira ebyaliwo awo 2019 2020 nga baagala tutambulire mu from People Power kwante ekyali kibiina gwali muggundu nga baagala tufune pati mwe tutambulira kwe kufuna NUP. Twagenda tulaba Kibalama obijjukira ebyo byonna sijja bigendamu. Olw'ekibiina ne kikkiriza ne kimpa kaadi okubeera kansala waakyo mu bbendobendo lya Kansanga omuluka gw'e Kansanga. Kansanga yaleeta bakansala baali 5 naye abasatu baali ba NUP ababiri nga babibiina birala omu yali wa independent omulala yali wa NRM. Ne tugenda mu kansa eyawamu ng'erimu bakansala 96 bakansala 96 ne meya omugattako 97 bonna ne bakkiriza ne bagamba 96 basalawo obeere sipiika waabwe obeere omukulembeze waabwe mu kanso. Neera nze abadde omukulembeze waabwe kuba 2021 paka 2026. Ekyo nno nkyebaliza omutonzi, nkyebaliza Mungu asinga byonna ne bakansala okuba banteekamu obwesigwa. Neera sibaswaziza mbadde kuba ebintu byonna bye mbadde nkola mbadde nsinziira ku core values z'ekibiina, emiramwa otambulira ku miramwa gy'ekibiina, emisingi egy'ekibiina kuba gifaanagana ne constitution. Ogamba integrity, ogamba service, ogamba patriotism, fidelity, ogenda okulaba nga neera byebyo byennyini bye mbadde ntambulirako. Neera kanso zonna almost ng'ogyeko zino ezisembyeyo zonna nzitambuliza nga ntambulira ku bbala ly'abantu abantu kye baagala People Power kubanga we are pro people. Kubanga teriyo kabeewo kibiina kya NRM kabe KDP nkisuubira wekibanga abakikulembera nga kwegamba beekuba mu kifuba balina okuba People Power, pro people. Exactly. From the constitution ekugamba power emanates from the belongs to people. From the people. Kabe president obuyinza bujja mu bantu nange obuyinza nabujja bantu wembadde ntambulira. So emyaka gyonna 20 sebo badde gikutte bwenti neera nkyenyumirizaamu kubanga kanso zonna mbadde ngenda nga ndi mulwadde mbadde njaga neŋŋamba nange njigabe neŋŋamba deputy wange nenkolo wendwala ne deputy wange wagamba naye simu naazijjako nga lino ogenda okukola kubanga embasi wegenze abantu ba Uganda adde basasula miliyoni almost ezisoba 40 buli we tutuula. N'ekibiina oba okinafuya? N'ekibiina mba kinafuya. Ondabye bulungi nnyo nga ntambuza ensonga z'ekibiina okuviira ddala no we tuli okuva mu 2019 tutambuza meeting zizze wano, Nyanza zeeko wano, bali mweza zizze wano, Shami Marende, Zahala, Honorable Nyeko, bonna ne bana abo bonna ba Semugoma, ba Farida, Barwanya, bonna badde kugaba kaadi bonna bazeeko wano. Ffe tubadde tukola nga twewayo buweewi tukkiriza buli omu alina ekkatale ery'okukola mukanga tufuna Uganda empya. So n'olwekyo bannayuganda bakkiriza luba tosobola mujjako NUP, luba mu bulamu bwe tosobola gamba mbu NUP tali part of it. Kubanga abavubuka toyinza gamba mbu takoze takoledde ekibiina bamukola siri kitundu ku yo oba nayo teri ku kitundu ku nze kubanga kiza an idea eyanyambala nga omulamu ogwaffe gwakujjako mwami Museveni obadde nkyogera lwatu kubanga ffe omulamu ogwaffe kye tubadde tulina
tugamba NUP omulama gwayo omukulu kujjako mu ayina buyinza ani abadde n'obuyinza mwami Museveni gwe mulama gwakyo era kati bonna abadde bakola ebiranga bagezaawo kunafuya nalaba ku Honorable Nyeko ng'ali ku parliament n'agamba twetaaga mutabani wa Museveni jangu parliament naye ng'ayita CDF yali CDF yali muhoozi so omulamu ogwaffe gubadde gumu mu meeting zaffe kubadde kujjako ku nnafu ya NRM kujjako mwami Museveni gwe wadde omulamu teriyo kirala wegubanga gwe badde ensonga lwaki badde tebampa kaadi I'm ready for it nze mu bantu naye gwe omulamu ogwaffe kujjako mwami Museveni mu kyama kye tubadde tulootera tubadde twebaka meeting ez'ekyama nga kye tubadde tugamba abavubuka kye tubadde tugamba abakadde y'ensonga tubadde tutambula nga tukkiriza that is an idea that is growing within us walolabyeko taddo bangeyaka akuba kaita kaspiri akakaba karoaminga that is roaming in us nira sikyevumanga kwangwe gwe omulimu ogwange okusinziira ku byoyogedde meeya bannayuganda adde nga bantu b'emakindye bo be basalawo kubanga irrespective oba bakuwadde kaadi oba toyina kaadi abantu be balina emmanduso be balina okusalawo oba bakulonda oba tebakolaki nze nagambye ngenze mu bantu kubanga kati osanga obukuukuulu abantu bali mu butale abantu bali ku bodaboda nga bagamba lwaki luba tebamuwadde kaadi n'osanga omuntu ng'akuba muyiko bambi akuba muyiko akuba musenyu ng'aloota luba gamba luba ow'essaawa ffe gwe tumanyi bwegendako kuba bodaboda bagenda kugamba ffe luba gwe tumanyi ogendeko mu station bagamba luba so n'olwekyo nze kyensobola okugamba saawa zino abantu b'e Makindye bagamba manifesto ya luba ereetya ekisooka omulamu omukulu njagala tugende awo osazeewo ogire ku ssaawa omulamu omukulu abantu b'e Makindye ki ky'obaleetedde ffenna tukkiriza tulina okugatta obuyinza bwonna LC1 LC2 meeya bakansala MP ng'omulamu omukulu gwe kukyusa gavumenti twagala nze mbagamba Makindye empya kiki ntegeeza Makindye empya Makindye empya mwe kulaba nga obutale Makindye twetaaga akatale Makindye tulina akatale neera mu proposal yange mulimu okuzimba akatale eyo proposal na twagiteekayo mu kanseni ewedde neera weeri neera yayita ino giggusa mwali ba Honorable Sonja mwali ba Honorable Solome omwali ba Honorable Irish omwali ba Honorable Nampeera ba Honorable Bobani ne tukola programu ya akatale ne tugenda kateeka eggaba kati we ngamba mbu tulina okugusa akatale sikange k'abantu beggaba tugenda kateeka ggaba kalimu stores 10,000 mu manifesto yange okulaba nga tusina akatale si we ngamba okukama nzo nga twakateekawo tekagenda nga nayo ino londoola kateekebwewo kagenda kubeera ngu mulimu stores 13,000 stores kye kimu Luganda stores ebifo bindoza ewanakolebwa kyogezako gali badde amasa gali badde nga mulimu abantu bebakolera emidaala 13,000 naye okubeera n'emidaala 13,000 inactual sense kayinza accommodate abantu omutwalo aweggaba waliwo eka namba 1.5 ettaka lyo weeriri naye twaga kufuna eddala mu through private partnership ebyo bijjako olw'obukulembeze nga mukulembeze wansi nga ataleeta bikulembeze amanyi okulabingi na labongo ogwe bajja eri ng'ayogera bino ebya lapinga na labongo mwamulabye ebibozibozi byaleese mbu ate mbu obukulembeze twetaaga obukulembeze obwensa so ensonga y'akatale tulaba abantu nga bafuna emirimu kubanga tuzimba akatale bagenda kuleeta ebyamaguzi abavubi bava eri baleete enku baleete ebyamaguzi okuva mu nnimiro exactly so naffe tukeetaaga n'akatale okalabyeko embalala olabye Soroti Arua lwaki ffe Makindye nga tuli mu capital city bwe tuba twagala kukendeeza emirimu ensonga y'akatale kali mu manifesto yange ssebo so okusooka mu kyo nera kigendera mu kulondoola emirimu egikolebwa mu ggombolola ly'e Makindye waliyo LC1 alina obuvunaanyizibwa bwe LC2 alina obuvunaanyizibwa bwe kansala alina obuvunaanyizibwa bwe naye obwo bwonna busembera ku meeya ow'eggombolola so tulina okulondoola emirimu egikolebwa okuvira ddala ku LC1 kitegeeza zone nziddiza obuyinza kati olaba nga ngenda mu eyo
manifesto yange namba 2 ngendera ku obwetwaze kyetuyita devolution obwetwaze bw'eggombolola otulabyeko ndowooza emabegaka we twaggala division netwoggalirayo town kiraka twalina Honorable Sonja Honorable Sebogerere mwaneka w'embeera era emisango Sebo gikyaliyo tuli ku bbeeyo Luband others olw'ensonga abantu baagala okulaba enguudo baagala okulaba nga mu health center firi wali ekisugu wali eddagala baagala okulaba nga bwebamala okusasula omusolo ku luguudo kuliko ebitaala emyala bagirongoosa bafunamu ekijja mu musolo after okusasula omusolo gwoba ekiki oyetaaga service enkugamba devolution naye tumala okufuna obwetwaze kitegeeza kye nagambye LC1 LC togirondoola kitegeeza tufuna obwetwaze awo n'omuluka wali wa chairman Kamya LC2 Musambya Sentu naye ng'agaba nange neetaaga obwetwaze bwa muluka gwange chairman Seguya Francis Mukansa naye ng'agamba neetaaga chairman Nkugu ali Lukuli naye ng'agamba neetaaga chairman Mutumba ali Buziga naye ng'agamba neetaaga obwetwaze kubanga ebintu ebiruma Buziga tebifaanagana biruma Seguya Francis owa Kansanga Kansanga jaga twetaaga katale ngovude kale akatale kali mega twetaaga katale kali mu spaces lunana ngakabantu be Kansanga boka owa chairman Kugwa naye agambe neetaaga akalukuli oba fe Lukuli twetaaga tuwe kolansi tukole omwala kati ensonga kulaba ebintu ebituluma wadde tuli makindi eyawamu naye ogenda okulaba ebyetaago tebifaanagana Salamu ebyetaago byayo kubanga tumaze okukola oluguudo olwo oluconnect Salama Road kale ojja kulaba kati ebyetaago byayo kiyinza okuba ebitaala naye oluguudo Sebo naye neebaza kuba lukoleddwa ku mulembe gwange Sebo kituufu oli w'amaanyi nkoze Salama Road otaddewo omubiri eri abantu ba Makindi Mukwano Road togirabye wali paka ali ku monitor eyo nandolaye balumudukolako ebitaala olono chairman gundi Sonja ye agamba sigenda kujja naye alina omukululo gwakoze Sonja nkugamba wano oluguudo wano olwa Soweto Road twalugala nali ne Sonja ne tugala wali Kabalagala omanyi waliwo bakansa nange benenyumirizamu badde basaali nga sente baali badde babawa sente nyingi ne bagambye ffe libadde eddoboozi Sonja Honorable Sonja olaba famire gyavaamu muntu wa bulijjo ng'omulala muntu wa bulijjo naye nga si sente mbuzatunuulira naye abadde mu mpisa ye Sonja ng'omusanga ng'ali ne maama we kuba abakadde baffe tubenyumirizaamu bwe batusomesa ng'ali ku mudaala batunda amatooke wali musuubidde omuntu ng'oyo nga yayanira okuduuka mu State House afune ebikatu bya ssente milioni 3 wali abazifuna ne Sonja tewamulabako naye ng'avaayo n'agamba nedda ffe twetaaga kino nga ogenda mulaba emisana n'ekiro abakulembeze betwetaaga bannyeko so abantu abo bakyalimu balina ensa naye awo Honorable Sonja yonna gyali I salute you brother irrespective byonna gwe wakola ogugwo walibadde ogamba mbu olabye ssente wadde kansala kituufu nga be bagamba nedda twaleese Sebo olina ebintu bye twaleese mu property rates yali Sonja yali ku finance ne baleeta 1% ne 4% bino byenjogerako biri ku record eyali badde agamba nedda tugemaye bannabafuzi baagala nnyo mu kanso mubalete mutudde mubaddeyo kuweereza twajja ku nsonga y'abantu kukyusa bukulembeze wansi okuvira ddala wansi okukyusa obukulembeze n'okuweereza abantu abo kimanyi abantu bangi tebaagala kusasula musolo kituufu olw'ensonga omusolo gwe basasula tebamanyi kiki gukola naye kakati mu kanso yaffe twasomesa twanasomesa naleeta property rates okusomesa wano wandaba nalina ba LC 2 abajjaawo ku division waliwo abagudduka omusomo ogwo abantu n'obaziyigiriza Lord Mayor najja Elias Lukwago yajjaawo ku division tewamulaba Sewanyana najja kanso ye esinza okukola okutwalizaamu ekyo kyenyumirizaamu kuba bakansa be mbadde nabo Honorable Sharifa Honorable Katende Honorable Katende akuzeyo Kabalagala genda wali
So abo mbenyumirizamu kubanga ogwaffe kubadde gwa Sseruganda obukujagama mu bikoze bwomu kubanga obeera speaker oleeta birowoozo kati sonja wawanika omukono waati Mutebi wali okuva wali n'awanika kati so bibaleese 1% ne 4% kitandikidde ku mulembe gwabwe nze nekoona mbuko ne ngamba this is a recommendation yegende etandika okukola bannabakindi obasuubiriza ki mu bukulembeze bwe obujja singa bakukwasa obwa meeya kuba balazeeko nti bannabakindi twalira flow to and flow bye tukoze ne byengenda okukola kugambye obwetwaze omuzungu kyayita devolution nga kiri mu KCCA Act ogenda mu constitution bakiyita decentralization mu ssemateeka bakiyita decentralization okuzza obuyinza wansi nera twalikaawo twali ne Honorable Katende Hassan nga tusoma ku KCCA Act ng'egamba waliwo n'akawaayiro akagamba ekyalo kinaabeera ne street committee kali nkugamba okuzza ofuna obwetwaze ku ggombolola bukomekereza paka wansi okuzzaawo kye tuyita parish committees ne village committees buli ku kyalo sigama bagenda kubeera awo nga ba LC badduka bafuuke ba bloka naye balondoole eddala emirimu ekyo kiri mu manifesto yange ssebo wenkugamba ofuna obwa meeya exactly unifying the division okugatta eggombolola ebyange sibyogera mbu mbitandikako already nabitandikako nga ndi speaker oli mu lugendo ni mu lugendo maliriza bumalirizi njaga bimaliriza bino manifesto yange yatandikako towanda bawe nakola speaker luba interparish tournament ne running emyezi 6 abavubuka no bakwatako kati bw'okyali mu bavubuka bokka ne eggombola teyasigala kyekimu eggombola nalyongero ditunda okimanyi gwe essaawa zino waliwo abavubuka badde mu kyani nga bava mu tournament yange sure. ne bawa platform myezi 6 tulondodde ebisaawe tekyava just that ndeese mupiira ogwo ne tulondoola n'ebisaawe kubanga buli parish twagisaba ekisaawe n'ogenda ebuziga tetulina kisaawe ne bagamba buzibu ki era twasamira wali eggaba ku St. Denis ne tugenda St. Denis tugamba ekisaawe tekiwera olaba we tuzuula kugamba ebyemizannyo nabyo bitunuulidde nnyo exactly obukulembeze bwo it is an industry kituufu oba otapinze ku bavubuka mu bavubuka eyo oba otapinze mu kugatta eggombolola oba otandise okukola marketing tourism eri division kubanga eno division egatta ensi so n'olwekyo tuve mu era ziri ez'okugamba mbu tugenda kunyumya la bongo ndi la pingi twetaaga bameeya ab'ekyasa kino bameeya abaweza sigamba kubanga nze ntambudde ssebo from the East Africa ezo Sudan Kenya tizelindoza we sinagenda Rwanda ntuuseeyo onagende Sudan twazi kola nguudo okuva no yeyi rumbe tonji kola nguudo nagenda ku project ya kola nguudo na bizimbe kati we kugamba nagenda ku mirimu wane Kenya nagenda ku busuubuzi nezira ate ne orientation ebibuga bitambula bitya mu kusoloza emisolo we naddayo oli musajja mukopi ayi nojja n'okola nekola jize nguudo kubanga onalanga nzigala oluguudo ne lwakabalagala kyete kigatta okubanga oluguudo lwa highway luli mu mbeera nayo nsaba oddeyo olulabe osaba byenjogerako biri on record so wenkugamba mbu mu manifesto yange mulimu okugatta eggombolola kubanga eggombolola kindigatta mulimu eddiini ez'enjawulo mulimu abantu abava mu ethnic groups ez'enjawulo business ez'enjawulo osangamu abasoga osangamu abanyankole osangamu kintegeeza musangamu abava mu nzikiriza ez'enjawulo abayisiraamu ogenda ekibuli kujja sanga abakadde bange osanga ogenda wali mu makindi etu osanga bakadde bange abalala bava mu Church of Uganda ogenda Zambia ogende so nino unifying kyobalaba
we nali nkola omupiira nayita mu Buganda nempita mu Bakatoliki nempita mu Bayisiraamu okugatta eggongolola. At the end of the day Aziz Bulemezi n'emutwala kusamba omupiira ogw'ebyensimbi. Avuko bomina kyo mugaseeko. Kwa yalina goolo yali namba 2 mu kuteeba goolo ate nga yali asamba kyolo. Competition kazali z'amaanyi. Omulala yali yagenze mu KCCFC yali Gavin Kizito. Kali motivating ne mwalimu abakibuli. Niraba nantamegwa b'omupiira ogwo ye Gaba Sebo. Kiri ku record Gaba. Niraba nabeesu bagamba tulinze oyo wesaawa. Enteekateeka eyo ogenda gitambuza paka. Abe katwe mbadde wano. Katwe bali mu kuba bagamba oyo meeyo w'ebikolwa. Suwa palapase. Walo bana batandise okuwa 10,000 kati nze saagala kwaba sigenda kwa muntu nusu 10,000. 2,000. Ndi meya wa bikolwa. Okay, ndowooza muwulidde meya to be Luba Charles. Lwaki gwe 2026 ndowooza ensonga ziwulidde lwaki asaanidde munnamakindye ndowooza wogenda oteeka katuluko olabawo. Meya ekibiina kyakola nsobi ki oba kakikoke ebyokulonda mu kibiina olowooza katuukiriza obuvunaanyizibwa bwe koogerako okusunsula abakulembeze abagwanidde? Ekisooka siri mwogezi wa kibiina but ndi member w'ekibiina I'm a stakeholder mu NUP kwa ndi member wa kibiina. Nyinza obutakuteeka focus ku kibiina naye kuteeka focus ku values z'ekibiina. No one is above the law. No one is above the core values. Every person is supposed to follow the core values at whatever activity you are assigned to do. If they assign me genda okumaka luka Honorable Kyagulanyi, I'm bound to produce the results. If the NUP assign me ngende mu bavubuka nino basomesa kwa values balizitandikira ku nze. Why not supposed to get? So nze nkirekera NUP etunule eri akakiiko oba kadde katugatta oba katutoddeko kiri eri gye kwanti just a matter of time tulina emyezi 3 sebo otugenda mu kalulu kagenda kusalawo kubanga at the end of the day there is a litmus paper wetumala wano oyinza okwera n'ogamba nzo w'amaanyi abantu be bagenda okusalawo boli w'amaanyi oba ki nze siri w'amaanyi eri abantu be basalawo nze sirina kyendi eri mu bantu naye abantu bagenda osalawo mu be baawadde oba ddala luba oli w'abantu oba toli. Obudde buno oli wa ssaawa? Meya ow'essaawa n'abantu bangulidde ssebo bantu be Makindi bangulidde Dakanda nteeke mu ssaawa. Meya ow'essaawa singa abantu be Makindi banaakuweera ddala obuwagizi bwabwe n'owangula obuwanguzi obwo onoddayo mu kibiina n'ogamba bakama bange mwalaba bubi naye nze obuwanguzi mbuleese kyali wawaka. Nsaba ssebo ogende okola research ku YouTube kwendi okuva mu 2 myaka enema byonna byembadde bikola byeyogerera naye it is pro-people leadership what I can promise the people of Makindye Division and I promise the people of Uganda and I usually tell the people of Uganda that right now Robert Kyagulanyi Ssentamu is the fountain of all liberation struggles in Uganda. I may be that I'm an independent, but the rhetoric is the same. We have the same cause. Just that as I'm vying for justice, I have to fight for justice for myself as I'm fighting for you. We man know your wenkanya. Nasooka obwenkanya okuweebwanga nange mbuwa abalala. Ogaba kyolina. Siwe kiri? Watu china tusobola kigamu. Kati ffe abalwanira obwenkanya nga tusobola kuweebwa nga tubira ddala mu NUP oba kiki ogenda ogabya ali abantu. So n'olwekyo ngamba bannayuganda mwenna abali ku pewo n'abali mu diaspora ffenna tulina omulimu ogw'okukola. Tuleme kusigala nga tukaba nga twekubagiza. Buli w'okaaba mujja kuwa omwaganya abakulembeze abakyamu. Buli w'okaaba
kuba temujja kukkiriza bali nga ba iso bali balina be bakolera ate muleke babakulembere. Ssaawa zino waliwo bannaffe abaagaana okugamba ku Museveni kati be bafuna zikaadi. So tudde wano tukaabe, tetugenda kaaba. Ffe twazze ne tugamba akabonero essaawa. Era neebaza abantu b'e Makindye mwebale kusalawo. Nze ogwange nagumaze dda. Omuntu w'e Makindye yenna awuliriza gamba akuliraanye meeyo w'essaawa omumanyi ye Lubalwanga Charles ow'ensonga ow'ebikolwa. Sigadde erinnya Lubalwanga Charles meeya w'ekibuga ky'e Makindye ow'ebikolwa ali ku ssaawa. Akasembayo meeya. Enjiri y'omukulu ndowooza kyagitambuza protest vote. Yeah, protest vote, the good thing etandikira ddala Makindye. Yeah, protest vote. Yatandikidde ku ggwe. Kunze kennyini, I mean protest. Abantu b'e Makindye bali ku protest. Bali ku test. Naye abajja wano ba LC, tuli bagamba ffe tuli ku protest. Twagala luba. Tigwe natambulanga naawe. Okay, program Lwakigwe 2026 bwete weebadde nange Simple Stevens a Simple Profile. Mbeera bulungi mweraba.